okulwanira obuyinza wano ku mulirwano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kyekiriwo era nga kyongerwa okubeera nga kikumwamu omuliro buli lukya. Ye eyali president wa Congo Kabila ono munnange yamaze dda okubeera nga alangirira nga gavumenti ya Tshisekedi bweri kukikkirira. Tshisekedi naye tatudde newankubadde nga akyataddewo embeera eraga nti mwetegefu okubeera nga ateesa n'abo bonna aba opposing government, naye ate era okukwase n'okubeera nga alaga obusungu eri abasirikale abejje era Democratic Republic of Congo. Bano nno munnange abatadde kugwa kufa era nga kino oba oli awo bw'okitunuulira okusinziira ku mbeera nga bweri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kiyinza okuba nga ate era kyongera okubeera nga obwesige abasirikale bwe baali badde bamulinamu akatonotono buyinza okuggweerawo ddala nti bwe kwali badde okulemererwa abasajja batufunzizza tuwanike tudde ku sayidi yaabwe era tulayire okuba nti tugenda kuba naffe tulwanyisa Kinsasha. Kakati Tshisekedi bw'atyo anenya amagye n'abakulembeze baago ag'eggwanga erya DRC mu lutalo balimu n'abayekera ba M23 era nga ono agamba nti performance yaabwe ebadde puwa nnyo twegamba boolesezza omutindo ogw'ekibogwe era n'ebikolwa bye bakoze ye byatwalanga ebikolobero ku bantu 260 bw'atyo abasisi ku kalabba banagamba tebalina okubeera nga battibwa. Kale munnange nga bw'owulidde embeera bweri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe tugenda okubeera nga tubitunuulira ate weerabira aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo. Gwe wenna ayagala okugula ettaka oba ayagala okutunda ettaka ayagala okuzimba oba n'okubeebuuzaako ku nsonga z'ebyapa bakubireko ku namba zaabwe weeziri awo. Ate Hillside View Apartments weeziri nnyo wali ku Kasozi Jjanyi. Zino zirimu buli kimu gwe kiwali badde weetaaga mu nnyumba. Weetaaga kutwala butwazi tulo na ngoye zo ntonotono okwo munnange kwessa n'okubeera nti wifi weeri ya bwereere. Ebintu ebirimu bya mulembe ddala, ekiyungu kya mulembe, eddiiro lya mulembe, amasannyalaze tegavaako. Ate ggwe munnange oba ova wabweru w'eggwanga motoka weeri okubeera ng'ekunona ku airport. Omusawo omukugu waliira wano ku Uganda Atalagi ennamba mugisabe nze njibabwe abalina ebirwadde pressure, sukaali, prostate, abalwadde b'ebibumba, omutima n'endwadde endala. Omusawo wali ali talented, si musawo wa kinnansi wabula musawo eyakola research, musawo w'ekizungu yasomera ddala n'akola research ku ndwadde ezaffe era asobola okuwa eddagala. Tugamba ze kinga nti omusawo ono ali talented nnyo, yasobola okutunuulira omubiri gw'omuntu gwonna n'agwetegereza era alina solution ku bintu bingi nnyo ku ndwadde. Kale namba zange weeziri awo, emesembyayo 15 endala esembyayo 73. Okukussa n'abo munnange abaali badde baagala okuyambako ku basiibi, obuyambi bwammwe tubwagala. Abasiibi wali buli abagolwa abeesobola naye waliwo abateesobola nga bo munnange kati ngano ku Uganda Atalagi mu mikwesese nali nabamanyiiza okubeera nga basiibukira wano ne mbafunirawo ne kaddaako akatonotono. Kati bw'oba osobodde okubayambako ekisooke obuyambi tubwaniriza kuba obwetaavu weebuli. Kakati munnange atuzeeyo ku Tshisekedi tulabe engeri gy'alaze obusungu ate n'engeri Kabila gavumenti ya Tshisekedi gyemunenyamu kuba nti nno abeekeya n'abayeekera ba M23 kubanga bano ababiri tebali makambugu okuviira ddala eyo mu 2018 muganda wange. Bano bali mu mbeera begamba ey'okubeera nti nno beerumaaluma beesunaasuna. Kakati munnange eggwanga erya Democratic Republic of Congo lino muganda wange liri mu kye bayita severe military crisis era amagye aga Democratic Republic of Congo oba FARDC kano munnange gali
mu kuluma n'ogwa waggulu okusobola okubeera nga bakontaininga oba baziyiza advance oba okusensera okwabayeekera ba M23 kubanga bano balina ebizibu ebiwererako ddala balina ebizibu ebiwererako ddala ng'amagye ga Democratic Republic of Congo nti obuli bw'enguzi ekisooka bwasukka babasasulwa bubi ng'amagye ga Congo ate tebalina na mmundu tebalina bikozesebwa so nga eggwanga erya Rwanda muganda bwange lyapokera abayeekera ba M23 ebyuma balina zitanka na buli kimu nti eri gavumenti yennyini era erina amagye agalina buli kimu nti teri bayeekera balina mundu ezo ku lukalu lwa Afrika wano oba oyagala okubasanga basanga wano Congo ba M23 muganda wange balina emmundu na buli kimu bakirina so nga ate eggwanga erya Congo ddene nnyo lirina buli kimu sente naye basasula bubi buli bw'enguzi bwasukka abajaasi babawa $100 oba nezitawera buli mwezi okukosa n'okubeera nti nno munnange tebasobola kugula mmundu za ddala kakati nti amagye gano nga bwe nkugambye nti galina obuzibu obwo kakati mbu ekyo oba ebyo nga bw'obiwulidde awo mbuze factors oba z'ensonga lwaki kibaleetera okubeera nga ate bazza emisango ku bannansi M23 rebels oba abayeekera ba M23 kigambibwa okuba nti era nga kituufu bawagira eggwanga erya Rwanda bano munnange bongedde okubeera nga ate okuviira ddala mu Desemba omwaka oguwedde bongedde okubeera nga bawamba era we tuli nti bali ku level eya waggulu ennyo nti gyoyinza okugamba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo oba Kinshasa erina okwegendereza ennyo kati balina ebyuma eby'omulembe era nga kugambye n'obuwagizi babulina kakati bano nekibeera nti olw'okuba balina emmundu ez'amaanyi kati wabeerawo imbalance nti minzaani bwogerageranya amaanyi n'amagye ag'e Congo amaanyi tegenkanankana nti bana ba M23 bali well equipped balina emmundu eza ddala bano aba Congo bali under equipped tebalina bikozesebwa era ekibaviiriddeko kubeera nga munnange baswazibwa kakati n'amagye agagenda okubeera nga bayambako nga South Africa n'amawanga amalala nago ne gabeera nga gasoberwa kubanga eggwanga erya Congo lyo lyesiga ba mercenaries teriteeka ssente mu magye gaalyo kakati munnange kino nekireetawo obwonkenke bw'amaanyi ennyo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti embeera okuviira ddala mu genocide y'e Rwanda 1994 nti eggwanga erya Congo lino lyatandika okubeera nga lifuna obuzibu mu kitundu kino eky'obuvanjuba obwa Congo kubanga ekitundu kirimu ebyobugagga bingi ekisooka groups z'abayeekera nnyingi nnyo ne zimerukawo kati abayeekera ba M23 ezo groups ze bakozesa ezimu ezisobola okubeera nga zikkaanya nabo ne babeera nga abeegatta okusobola okubeera nga balwanyisa gavumenti ya Kinshasa okuvunaanibwa okw'abasirikale gye buvuddeko emabegako eyo mu kitundu ekya Bukavu ne mu CNN kino munnange kivuddeko obunkenke bw'amaanyi wamu n'okunafuya ejje lino kubanga kigambibwa okuba nti abasirikale abasukka 3 bano munnange bali ku misango egy'obubbi egy'okukwata abakazi rape wamu n'okutta era nga munnange nti gino baagizza mu mbeera eyo ey'okubeera nga badduka abayeekera nti mu kaseera ako nga abayeekera M23 balumbye bano bamaze okubeera nga balimirirwa bwe batyo batandika okubeera nga barepinga abakazi batta bakola batya batta abaana okukosa n'okubba kakati abasirikale bangi nnyo nti gino emisango bagyegaana nga bagamba nti ekisooka
nti nga bamaze okubeera nga bakubwa abayekera ba M23 babalumbibwa abayekera ba M23 kati batandika okubeera nga bawukana ku units zaabwe mu kaseera ako akokulwana akanayukyani. Naye munnange gavumenti ya Tshisekedi tewuliriza kubanga jjo kituufu nti waliwo emisango egyo egibaddizibwako era ndowooza abantu bawa obujulizi, naye kakati bano be bakwata eyo babavunaana emisango egyo naye tibbo bagyegaana era nga ebibonerezo binene nnyo kugambye omuli n'ekyokufa nti abasirikale ku bisatu byenkugambye abasoba ebisatu abasirikale abali mu 260 bonna bali kugwa kufa mu gye lino erya Democratic Republic of Congo. Kati ekyo bwe kitunuulira olabira ddala nga n'omusirikale omulala yenna ali eyo okuleka okuwanika n'abeera nga yeeyunga bweyonzi ku bayeekera ba M23 talinaawo alternative yonna. Kati Tshisekedi ye munnange olukongo alutadde kubakulira amagye era ng'agamba nti amagye okubeera nga gakola bubi bwe gatyo musango gwabwe kubanga kitegeeza nti olwo lukwe lwennyini olubaliibwamu munda abantu babe bwennyini. Naye bo abatunuulizi bagamba nti gavumenti eya Kinshasa okubeera nga yeesiga nnyo amagye amagwira aba mercenaries kyekireetedde ensonga eno okubeera nga ayisajjuka mbu newankubadde nga amagye go bagateekako ssente nnyingi nnyo naye bo abasirikale abaabwe babeera underpaid kugambye babasasula $10 n'okukka wansi ate n'okubeera nti tebasobola kugula mmundu zisobola kubeera nga zimaakinga n'ez'abayeekera ze balina. Kakati munnange ekyo ne kibamalamu amaanyi ne babeera nga beerabanga abanafu okukosa n'okubeera nti balina ennaku y'okusasulwa kale babeera tebeeguya yadde abamu ndowooza bwe balabanga embeera egaanye kakati beekyaye ne banangu okubeera nga bareepinga abakazi batta bakola babba basobole okuba nga bafuna kuba baavu. Kakati munnange Tshisekedi ye bw'atyo n'alangirira nti kale newankubadde ogwo guli bwe gutyo yakkiriza n'agamba nti kale kati ayagala unity government era bw'atyo agezezzaako okubeera ng'akwasaganya ba opposition leaders mu kaweefube okubeera nga munnange batebenkeza ensi eya Democratic Republic of Congo nti obutaba na mpisa mu magye kino kivuddeko ate era obukubagano bungi nnyo naddala mu bibuga kati nga Uvira okulinaana boda ya Burundi era nti eno munnange waliyo abantu bakoseddwa bangi nnyo kati abantu ne babeera nga basoberwa nti olaba nga mu bitundu ebimu abantu abamu basawo ne bawagira n'abayeekera nti n'amagye ga gavumenti gennyini nago gali awo tegalina kyegeeguya tegalinaawo kiriwo kati batandika okubba ne bataba n'okureepinga ti gavumenti ya Kinshasa yennyini yeba evunaanira. Kakati bwetyo gavumenti bwetyo neerangirira nti abo bonna abaakola emisango egyo bonna bagenda kuba nga munnange babakolako era ekyo tetumanyi kubanga ebiseera ebimaaso ebyamagye gana aga Democratic Republic of Congo oba amagye aga FARDC mu region kati obuvumu bwago n'okubeera nga gaŋŋanga abayeekera n'okubeera nga gabeera mawulize eri obukulembeze okuva Kinshasa awo munnange tetumanyi. Naye munnange Kabila yagamba nti okulwanira obuyinza kugenda mu maaso naye ye mukakafu nti regimu ya Tshisekedi erabika munnange eri kukikkirira olwo nno munnange yali former president owa Republic of Congo Joseph Kabila ono ye yatandise dda enteesaganya ne opposition politicians
wamu ne civil society members ku biseera eby'emmaaso bwebaba bikijja ku byobufuzi by'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu makkati g'enjega ey'abayekera ba M23 okubeera nga munnange bongedde okubeera nga basensera ekitundu eky'obuvanjuba obw'ensi eyo. Kakati munnange nti enteesaganya zino Kabila zakwasaganya nti zino ate era zirabwanga ekisoomoozo oba okusoomooza eri Felix Tshisekedi ono nga already waliwo abamunenya okubeera nti nno akwasaganyizza bubi crisis eno. Kati abakulembeze bano ababiri nti bo tebakwataganangako okuva mu kalulu 2018 era okuva awo babadde munnange tebakkaanya buli omu ayogerera munne kyasobodde okubeera nga amwogerera. Kati Tshisekedi yabuvuddeko bw'atyo ye nga anenya kiteeka ku Kabila okubeera nti nno yabadde nga awagira oba abateeka ssente mu bayekera ba M23 mu M23 rebellion era nga kino allegation eno Kabila bw'atyo agyegaana. Yagamba nti Tshisekedi nga president wa Congo yalemererwa okubeera nga akuuma human rights era zino nazaabyuzinze nnyo okusinziira ku constitution ya Democratic Republic of Congo. Kati aleme kumusibako matugambozi kumuliisango. Ensonda ezimanyi Kabila obulungi so zigamba nti ono ye asiba akyogera buli lukya nti ebiseera bya Tshisekedi biweddeko okubeera mu buyinza era essaawa yonna gavumenti egwa oba etya. Kati niwankubadde munnange okwogera ku nsonga zino ez'okukyusa obuyinza tebannaba kubaako kwegamba wa we batuuka like nti batuwe we out nti kigenda kuba bwekiti oba bwekiti tebannakola plan. Naye Kabila munnange gye buvuddeko nti abadde asisinkana ba opposition figures, asisinkanye Moise Katumbi wamu ne Claudel Lubaya bano nga basisinkanye mu kibuga Addis Ababa mu December. Lubaya ye ng'agamba nti nno si musanyufu eri Tshisekedi era ng'agamba nti ebiseera eby'emmaaso eby'eggwanga erya Congo tosobola munnange akubiteebereza wa exactly gye biraga biri uncertain nti Tshisekedi adibaze ebintu n'akoowa. Nga bwe nkutegeeza nti Tshisekedi ye yalangirira edda pulaani ze eza unity government newankubadde nga tewannaba kubeerawo ekituufu kivaamu omukka kulaba nti ddala kino kye yakozeewo, naye nga administration ye esigala ekyatunulidde Kabila n'eriso ejjogi era nga negye buvuddeko waliwo eryato lya Kabila lye baagaana okubeera nga liyimirira ku mwalo ogw'e Congo nga bagamba nti lino liyinza okuba nga lyalimu emmundu ze basimagulinga okubeera nga bayambako ku bayeekera oba abo abatakkaanya na gavumenti ya Tshisekedi. Agafa e Goma kigambibwa okuba nti abayeekera ba M23 bano banenyezebwa okubeera nti no basazeeko amalwaliro, balumbye amalwaliro mu Goma City era nga bano bafeffetta abasirikale be bagamba nti ba Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC nti 130 abajambula mu magye ga Democratic Republic of Congo nti babadde beekwese mu malwaliro ago. Kakati olwo munnange bwe batyo ne basindikayo abawanvu n'abampi okubeera nga bakunulayo mu malwaliro mu kibuga Goma naku lwabadde lwa Mande era Vivian omukyala Vivian Van de Pel ono ye Deputy Special Representative for Protection and Operations in United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo oba MONUSCO ono yalirizinze ripooti eno nga anenya abayekera ba M23 okubeera nti basazeeko
eddwaliro emanyikiddwa nga CBA Ndosho wamu ne Hill Africa Hospitals wali mu Goma City mu biseera ebyekiro February nga 28 2025 kati olwo bwe ne bawamba abalwadde ne babatwala naye munnange newankubadde nga guli gutyo anti omwogezi wa M23 bwati ku lunaku olwokusatu yavuddeyo n'ategeeza nti bino si bituufu era Lawrence Kanyuka yaddizinze statement ng'agamba nti omukyalo ono byayogera si bituufu kubanga bigendereddwamu kubeera nga byonoona erinnya lya movement oba image ya movement M23 kakati Kanyuka agamba nti abayeekera ba M23 tebalumbye malwaliro nti bakoze ekikwekweto ku kifuba nti bamaze na kufuna information olwo ne bafuna n'olukusa okuva eri abakulira amalwaliro ago okubeera nga bagenda okukolayo ekikwekweto ekyo kale be batyo ndowooza bakusootinga abo be bakutte kubanga ye omukyalo oli agamba nti be bakutte babatutte teri amanyi gye bali bwatu nakuba omulanga bakomezebwewo bafune obwejjanjabi so bano bagamba nti abo bayeekera abejje erya FARDC abeekweka eyo kakati munnange embeera nga bw'ogiwulira abwetu yabunkenke ddala ani alimba ani ayogera amazima kale munnange ebyo nga bikyali awo bunkenke bw'amaanyi naye ate era still ne ku sayidi eno eya Uganda Muhoozi naye yeewera gye buvuddeko zijjukira zaalina mu z'omwezi nga 1 November March guno omwezi gwennyini gwe tulimu si November 2025 yakakasa n'agamba nti teri kiyinza kubaawo nga tebakkiriza Muhoozi teri kiyinza kubaawo nga tebakkiriza era n'akakasa nti Uganda yerina control ko entire DRC era mukakasa ekyo n'akakasa nti n'ensalo eya Uganda ne Congo okuviira ddala Lubero bayitayo Lubero mu mambuka wali nti Uganda wonna wonna yerinawo control era nti amagye ga Uganda bwe gali nnyo okubeera nga gakakasa nti ekitundu ekyo bakirina kakati munnange era nga okwogera ku mukutu gwa X yagamba nti where now the UPDF is going to capture the entire DRC border with Uganda from Lubero north agamba this is our sphere of influence nothing will happen there without our permission abo bawambawo naye ate era amawulire amalala galaga nti kati waliwo ebitundu abayeekera ba M23 bye bawamba waliwo ebitundu abayeekera ba M23 bye bawamba era nga ne ku boda oyinza okwesanga nga kizibu nnyo okubeera nga obusobozi butugenda mu maaso obusobozi okubeera nga bugenda mu maaso nti n'omusolo kitegeeza nti babeera balina kusasula bukulembeze bw'abayeekera ba M23 so ng'ate era tukimanyi bulungi nnyo nti bano balinnya mu kimu n'eggi eya UPDF wabula sinategeera kazannyo kali awo nti gavumenti eya Kinshasa oba etiira ddala kuba kati n'ekikola etya yinza okugoba abayeekera bana bwati bayeekera aba UPDF kati bafuuka bayeekera mu Congo nti eyinza okubagoba sisuubira kale bwati Muhoozi ebimu ku bifaananyi byateeka ku mukutu gwe gwa Twitter gwa X ng'alaga nti abayejjaasi ba UPDF bafuna okutendekebwa okw'amaanyi ateekako nga batraininga ekiro n'emisana nga batraininga okulaga nti bakola butaweera okubeera nga beenyigira mu nsonga za Congo ebyo byonna munnange tulinze bulinzi kulaba gye biggweera
tulinze bulinzi kulaje bigwera kuba Uganda sigwe mundu gusoose okubeera ng'egenda e Congo newankubadde ng'emisango ate giddira ffe bannansi so ng'ate ne bukugenda kuguno omulundi amajjo gende nga bagamba bagenda kuba balwanyisa abayekera ba ADF era parliament tekimanyiiko terina kyekimanyiiko ekibuuzibwa nti katolo bwati government parliament terina kyekimanyiiko olwo budget evugirira amagye evaawa bwe kiba nti si bya bugagga bye basimayo kubanga kitegeeza wano budget eneeyita ate nga parliament terina kyekimanyiiko ekyo nakyo tukyewuunya